Yeah. Programu ya January etambula etya kubanga kamazima abantu bakwesunze. Ndi mu kuteekateeka show era ne wano wondabira kyendowooza kye planning rehearsals zatandise tujja bayitako maaso awo mulabe ebituuse. Yeah. Wavaayo emabega kwawo waliwo ebitambula ennaku zino novaayo n'okola pressa naye abantu abasinga tewatuwa budde ku bintu ebitambula ebya ennyimba eziwemula ebigenda mu maaso essaawa zino kiwandiika ekyafuluma okuva mu UN system. Ebintu ebyo kasita byatunulamu abakulu katulinde tulabe. Yeah. Naye nga abaana baneno nga gwe yali yeesimbyewo kuba president ate nga tukimanyi gwe president w'abayimbi nga bw'osiiba otugamba oyinza wasse eryetya era nga bwegambye tukyabitunulamu. Yeah. Okay. Mukulikayo mu ddwaliro batugaye mwayiseeyoko okulaba ku mulwadde? Mpiseeyoko bambi. Omusanze ali ate baba baganidde ddala nga bibiri ku social media? Ntuuseeyoko okusaasira ku muganda wange nga omanya embeera. We ntuuseeyo embeera nga bwebadde ffe tuli basajja baganda bawano kya buntu nnyo muno ng'ali mu buzibu nga temulina mbiranye nnyo y'amaanyi. Olaba ne gwe mulina embiranye y'amaanyi era mu nnaku waakiri ebagatta. So next today nengenda mulabeko awamu ne His Excellency. We tutuuseeyo ng'omuntu omugezi oba olengera wala. Kuba tugezezzaako okwagala omulabako omanye okuwona kintu kyanjawulo. Obujjanjabi eddagala likola naye oluusi n'obuntu n'ebigambo bye bagamba n'okugumya abakuwonya kwegamba n'abasawo okumanya nti oliko ababo kintu kikulu nnyo nnyo. So kitututte ffe ng'abantu okuba in solidarity awamu ne muganda waffe. Era ne gye tuli tukyamusabira asuuke bulungi. Naye we tutuuseeyo embeera nga bw'ogimanyi musooke mulinde awo katujje katini tusanze awo muddemu katukomewoko katini yeebakidde ddala tetugamba naffe twagala omulwadde akole ki awummule aye tubaye tukkirira amadaala nti ate kati mujje ntugamba awummule mba mumuzukusiza mumukaka akole ki addewo awummule yebadde embeera. Statement gy'ovuddeyo n'okola bannange wawaziza social media ebadde etegeeza ki? Statement eyo njagyogerako era njitadde mu waiting. Just essaawa eno tuli mu kusaasira muganda waffe naye abajjanjaba abalwadde nabo bambi babeere n'obuntu around omulwadde nekyabayirabidde nti ono muganda we osobola omujjukiza n'ogamba muganda we yaza okukola ki okulabako ffe tuli bantu kya buntu. Nze newezire waffe bajja kumbuuza muganda we wamukyekinzeeko. So gwe mutima mweŋŋendedde era ebibaddeyo bebyo byendisiibinze era ku mutima byenkoze ki byentutte. Mwebale nnyo baganda bange. Congo
abantu genda kubeera wampola mpola sagala wano kuttaanyawo nnyo tweyongere music Assalamu alaikum, bagalizo mukolo mulungi.